No. Tugenda ku kibuuzo kino. Ono mukulu Kasoma agamba nti kiramulwa kitya okukola omulimu gwa Allah n'enniya bbiri, okugeza okusomesa eddiini ku lwa Allah naye ng'ate nina n'enniya ey'okufunamu akasente ezimba ezaawo, okuzimba omuzikiti nga omulimu gwange gwa buzimbi, okutwala abantu okukola hijja naye nga n'akasente akabavaamu nkeesunga nnyo. Kiramulwa kitya? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Oli okukola emirimu nga alina enniya y'okufuna kugondera Allah n'okufuna omugaso gw'ensi kirimu emirundi ebiri. Waliwo okuba nti enniya ye yakufuna nsi mulimu gwa Allah gutafunamu. Funa nsi mulimu gwa Allah. Ne wabaawo okuba nti ogukola lwa Allah era kyekikolo yenniya yo naye kiri ne kibanga kigoberera, ekyo tekirina buzibu era tofuna musango n'omulimu gukola ki gutuuka. Kyoba olaba nti nabbi yakkiriza ku mulembe gwe abaasoma ruqya n'abaga nti ne bateekawo nti okugukola mututeerewo kino era n'abaga haqqu ma akhadtum alayhi ajra kitabullah, ekituufu kye mutasaanye okufuna emusaala kitabo kyani kya Allah. N'olwekyo ekyo tekirina buzibu kasiteebanga enniya ya kukola ibaada naye kiri nekikola ki nekigoberera, si kiri kikulembeza kiri.